This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli munaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi erizo oliwulira Uncle Jenkins gwandi obulungi kukuba bukubi tetunakwogera ku black ya change zalubamu bantu bajagadde mani abentebe ziri mmeka keberako tukere kujja Jesu Baraka nayo tuzikebereko kebera ku breaking nanti tukompealinga nyita artist tugana artist ale bo marakera ne Michael Jackson Elvis Presley andi tukebera bona atukebera Bebe Cool kebera Bebe Cool kebera aha olabe monthly listenership wetu katoleka kyayimiridde tekyetaagisa abana Kenya media tour bagikutte bulungi nkasita bategera mbu ajjako ane beekarakasa wali walabye abantu banazizi buna bagamba n'abalabe bagamba abo abayagala tuyimbe tujja yimba banazizi baggwako kati linga era ggwe wonyogenda amane bayimbanga ne bemwakubanga naye bya vibe bakulagwa ayita bavunna mavunna nazizi mukagga aina nazizi aina sente oluyimba tainaawo kati ati sente kyekikulu bino byonna aina sente byatubireke bulesi oye boss ate ebyokulya biri watwabisabye tebinajje naye twakubyosimu nga tuli kisaasi biruddo kati tukoleyo welcome to yet another edition omuntu asooka alye ku mmere tuluma ne mama akantu kana atufuukira akantu kafuusa tukonna naye tukwate yaka mamwe enjala emuluma ayagala kulya kange kati mwesanze ne Uncle Jenkins ku Lukindo Beach twagenda kulya kati kulya kamere tukusasooke tulye muyiweyo kokantu gwosasula ekyo nakyo kijjukire batona kibeereya mwagalayo kibereya tuwe mukipopinge galino wano weri wali bagikima wali tuwe batofula galino awoma Kasukula ive kola Kasukula ive kola ate haga bewa enkadde teri kitulema ennaku zina kuba okufa kyazona kyawude nabe nakawa bamunone bagandi what is going bamuyise kandi chicken yalo pe ba TikTok ambafuna milioni 10 omwezi kazifuna aba akipika mbopisi zijja wakati zimufanana yakambye afuna milioni 10 omwezi azijjawa mu bulanga endorsements byakola ebyo atwage ku byakoze milioni 10 omwezi omwaka milioni 10 waga nita naweza mwaka chicken ajazo mwaka mu fem chicken singa ebi myaka nge 3 ngali mu fem
Ogumu guli gwe yaberera omuseegu ne gino ebiri. Ezo azitulagira. Kadenga bisatu. Byazamba. Nchimbeera ku gundi ku emuyenga nyalengera amazzi nga temwaga mu kivulu kya hip hop. Temwagira kacha Uncle Jenkins. Ekivulu. Nena silanga kivulu kyesala. Oyo bayika ndi champion of Tambi. Ajokro mwana w'omugagga. Omwana w'omugagga n'abapiira n'agenda Sweden. Lage Sweden. N'abalika. Kati bajje engule bajije ku Saalongo Siraji. Mwana wa mugagga kigwe bajjo. Navyo yagenda Sweden. Yagenze ddi? Yagenda ku Friday. Ekiro. Watu waina yemo 100 bottles of Berea. Ebyadde adalo bagenze kuwumulamu. Agenze kuwumula mwana wa mugagga. Ate Jenyero si mwana wa mugagga. Navyo munna eggwe omulabira walina shares mu Pepsi. Taata we n'omukunzi be batandika Pepsi. Beverages. Ate taata we bw'afa shares ne baziwa maama. Maama era edda omukyalo we PR director wa Crown Beverages. Abaana bakola bwezi bya 18. Shares nazita buli munamu. Waliwo oli mukulu wa Navyo Freddy, waliwo omuwala nena Zawulo tunywa Pepsi mirinda tuwagira nazi. Automatically. Ate chipise yabatuta ku farm wagirabye. Nalabye farm bazimba church wali somero buli kimu eki. Nejenyera ine Miami. Talinayo. Tumuze kurapito. Toloza China yakatu nakamu. Nakayimba. Asinaba. Nakalimba. Niko majenyo kyakola abantu. Yeshe kyasinze mu Ajiranga ine yali amanya ine eri. Ajiranga mugumu ku sente mugumu olano olimba tekole wadde n'olumu. Awate nani bo lutambula lusima muwagira ku bakazi betwamaliramu olwo. Walwadde lutambula ku TikTok. TikTok tene abantu bake TikTok tekola show. TikTok tobeza ku TikTok nga show igenda kwata. Kiba tekikola. Buli kubana abaina wali bameka gwe bano TikTok nango tonya akama bakamukola nebivuga TikTok andi bafuna abantu. Kazi kolera. Kola bonita. Atana bro. Bali bameka. Akati ola bonito ja cricket obo. Na bonita olaba ne. Abakatwe katakomba Jenyero show ya musala. Na bakatwe katako ka school live Jenyero show ya musala. Mzee wa feyani wala bonita. Atonja Samira Mukasa. Funa gwoyogera naye ebintu ebyekisiru nawe tontama. Fucking shit. Katende. Mzee yoli akuri yarudi mukitabo. Same. Yani mzee ya. Simumanyi. Katende. Oyo ali bonito. Ye mzee Katende. Mzee Katende. Yani. Nani ni Katende? Ekitabo bossa. Ono gwe yali MC. Kuchivuru chawa. Mzee Magala. Nepagala echeredde. Wakati yafuna abantu abiri jeno yafuna musawo. Sachi gani? Ya musi. Mzee Magala yasinga. Jenyero. Magala wa amani. Mzee Magala wa amani. Na Jenyero yagambye mbo just ajagala kuteka umbe amanyembu wali ajja ku Serena. Mubalina kataro Serena jakakasa. Ajja ku Serena Jenyero. Kati Mukasa eyo fitina yonna olwokuba yayogera ku break the chains. Jezi bojingira go otulage kyokozeyo. Jenyero. Kwegamba gwayingira break the chains gwowa. Fule usatu emuyenga kunyaga emuyenga ku nyumba ye. Akati gravity ali kuyakuna waggulu yosabala ku nyanja. Enyumba ya gravity nanjigira mu nenjikebero nenjirambula. 4 floors gravity. Kati gwe Johnson ndi oyogera byoli byali na. Okiraba. Oli avuga renjiro. Anejenyero seba nyanya zi bring. Yawane ntambisiro ko bottom. Azituvugiremu ko tulabe. Zi bring. Omuntu yawane ntambisiro ko bottom. Jero kyakola ekirungi yempale gye yayambala bulungi. Onyeche wakiraba. Yali abetegekedde. Obaka Miriam inspiring. Aticha kirungi okukyakaminyi. Kyakaminyi kyali kya rais. Era kamini twateza leta damu ku kyamba. Mwakanyiza. Twakanyiza myaka gye tulimu abatuswaza ekyakirike. Fashion zamba naleta ekifanako obulungi kukiri kukyakamiriri. Naye nga zamba. Okimanyi zamba ayambala nga agenda okuyimbira ekisawo ekijjudde. Ennyamba gy'ayambalamu.
nenze banyumya yakola interview nanyonyola kizo kujja ku kibulu kyo neetaga helicopter Go yazo na helicopter. ndoza baleka wali space we kati Helicopter wenya. Baleka wali space helicopter. Ne bagiteka. ngalabe balina press conference okunyonyola ani yalina nyini w'ekivulu bafa Ekivu kya Jeni ebo. Era akatenga kusa Jeni ekivulu kya musala. Akyasinze sali bw'ekivulu mu baleta Uganda. emboozi mu kyakya Shadrack kuteesa Bagamba. Shadrack nali naye ku Monday Nakyegana. sitabimanyi nakuli yafuuka mulokole Ateeka na byansi. akola bivulu bya fanero Yaleeta Sisi Winans. kati bano balendo zaala kitabusi Naye yamuleeta yaleeta Sisi Winans. in conjunction ne fanero Ne Faneru. Bateeka ebivulu abalokole. bateeka balina ebivulu 3 omwaka waliwo ekyabakyala simanyi waliwo ekyaki byonna yabirimu abantu emitwalo nga 8 Nibajja. bebajja Era Jeni ero yetegeka. kati ate senga jene yagamba kuteesa namuteekera ku fanera Ate antikubyenye ku lw'okunanga n'abantu bazze. nanti abali mukyusa lyrics Ayimbe kikati. ayibe ku yesu Tebandise. Wakati zajja babula kutinga kigudde bu. n'emyaka giyiseewo Kampala yakyuka. zambala bire ku bantu nga shanks vegeti titan takuba rasalobe mc kasita ova wano n'ogenda okola nga zigamba nti ekintu bwe totawanyansi wena nzamba nti yakigezaako ku serenaawo ane batajja adwaba kuvudde Ate maama alima emyaka 5. sijja mwogera katulinde ekibulu kiggwe bwe kinaggwa tujje kuba ajagamba Mwayo ekyo seba ekibulu kirimu sendi Mwali. Yakuba. Kena bakyamaanyi. ayinoza ne code base ya sponsors kati okigendako mpola Mpola mpola. naye ng'era ngafe abakolera abantu era Tujja bakolera. nti banna lwaki mulina emputtu omukazi awoza emyaka 6 temwagalako Ekivulu. Kifuuse ekivulu. ebivulu bifuuse kikugwa kati muzeyi magala alina strategy y'ebivulu bwe kigalula bwe kiri ng'okyewo ng'okirinda wali mu maaso kakyera Muzeyi Magala agambye akomawo. Akomawo mu November nga bakagaye bazze tebaaliwo. ayagala kukola ki Era kulonkinga katabo. era mbuzi ayatukoye bakalonkinga emeka Agala lute kanoga. sendi yawa muzeyi magala option agende mu West Record bakalikodi Bakalikwaninga. mbere Abe babo. Ate kikola. akatabo kalimu content Akatabo ke. ayina ebintu byali annyonnyolawo nga ndaba simanyi taata kitaawo kitange ayina ng'egyabitematema abantu balina omuwuliriza lwakuba abantu tebasoma naddala nga biri mu Luganda Lumenya. lumenya Tulwogera naye okulusoma. kati alina okufuna bakavunule akakolemu divi Kati mu November banajja. kamulinde ajagaze omulemesa Kati. era gwemusi Era kasuko. Kati mbadde njagala tusooke tukome wano. Omukono gunfuuyiririra. Ow'ebyokulya tatuuka. bwetwogedde ku magala Nakwatadde stand. bwetwogedde ku magala Omukono gunfuuyiririra. bwetwogedde ku Tusooke. Tudde ku Jeni ero. wamisiriringa muzeyi Gwe wa misleading omusajja olwokuba mulaba ku channel n'olowooza emitwalo tubajja kujja kulaba naye oniiteboge. balikooti ey'olukira egundi apononsio yani omusikale Napoleon wa Bonaparte. nedo n'omusikale wa papa bamuyita Ono omusajja asitira ntyo Pokino. Pokino. obaji yakijja Yagambye mitwalo 7. bamubba Tusooke tukome wano. Katusooke tukome wano tulyoke tukomewo tutandike. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi, ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup.
Ale luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda musa kujere kutoka ntoku ndi mbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abo bola bababbi abakyala Wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange akuola bemu so mukasa bizo bate bisika anti leero mbyekwatiddemu mutyaba taliiwo baye mutyaba be namugamba mutyaba yafuuka serebu fucking idiot kati sebo yangaye kasuku twagambye tukoma ssaawa zino let us respect the contract omulamu nenga a fucking idiot ne munnyonnyole b'omusanze njibula kabadiya munozi ezemboozi z'oleeta naye anti tezikwata kubinyunyano nga byakusaaga akakana kakubira ddala yango sendi ya kimugamba fangonye kunoonya ibula kabadiya nene yagambye emunonyi nga tanaba noonya naye bawana atayiko banoonya atajja bafuna wama mutyata alina kye yayogedde yagambye obera evina abafangoni bami muleke mutyaba tabalinaako obuzibu ati yetonde mukasa tokiwa muliro yasuulamu ki tubeera eno mutoka ono mukasa ngabagaba omuliro obutakwatagana mutyaba atandika entalo nnyingi z'ataasobola ate nga mutiitiizi bwe bamugaa ibula kabadiya munene agenda okulanga empala etobye wano wakati mukasa yo maza nyoko kati gwe weetonde on his behalf tekyeta gye emyaka gyange tegigyetondatonda bwe gityo ne ibula kabadiya ankowa yanta yaba bannange mutyaba mukuli element ate amulenga nayo abeere ng'agyambadde buli wakitema ate mbadde njagala genda naye ejjinja ku sande tulinayo ekiduuda kya baba baire babadde baagala tugende ku Saturday omugaga naye namugamba atufunireyo ruumu bakufunireyo ruumu gundi sendi ekyanzo ngatonjogedde tukuteekeko tugende tukusane tugikolere Sunday nation onojja kati tufune ruumu bamugenda lwa mukaaga bakuwe robbi owummule bulungi mukasa ebyo byanyinza omusajja omusosola nga gwe kulisi tewamutaddeko nade simaiti leero lunakya katutudde wano twabipanga Friday sendi n'entambi beesanga Sunday kiro I mean Friday kiro admin nayajja admin no yeyo weeri balesaje nafunye amawulire ga admin mbyakola bushenyi gomba admin Joero yali akola naffe tojjukira n'agenda n'afuna omulimu bino bya community psychology bye twasoma n'afuna omulimu eggomba n'aŋŋamba kasuku nfunye omulimu kagende enkole bye nasoma koze genda ensi ogirabye yagenza otuuka eyo ate nanaati bujatambuza mboje mbusimanyi gundi corporate politics ye yamunjeyo ali bamukuba enkokora buli one kati bwe bamukubako bamukutte ku nkoona tebamukutte ku nkoona wabaddeyo omaye abaana bano abamu oluusi obayizi oluusi wakiŋŋamba abantu nti kireke kigende kiwa obudde oli ojja n'oyagala omunnyonnyola nti kiri kyogendamu tekisinga kino kyokola ki kyolimu naga nti akaŋŋenda enkole kye nakola ki nagala n'akituukako kati olaba ebintu bya psychology abaana bangi be twasoma nabo bagende ne bafuna emirimu juzi be naye nakivale nabasanga abalala bali mu kampu eyo hoyima masindi eyo muzikampu eyo kati otuuka nga bakusasula akakadde kamu oba kamu kitundu naye ng'osiiba mu banaku
Atengo swa Gamba bali Fiji. Ate refugee obeero ine wamwe. Wamane bibaawo. Bwe banadde ewaabwe bajja kubasiba nako. Amasiba nako. Kiri wama. Nakivaleyo nagendayo. Mubali Fiji's. Wenakolera mu sigala nga ngenda yeeyo. Bambi banywa bulungi sigala abantu be. Anti kyekyo. Kati owuliriza otuukayo ng'osula mu tent. Kati olaba refugee camp esobola okujja ng'eri ku acres 100. Ngataka lya government. Nettaka lya gavumenti. Kyavola babateekeyo weesudde. N'obeera ng'olina okutambula eka nga 10. Ng'otambuza bigere. Anti baba clusteringa. Abaakajja, abakyalimu empewo, abaluddewo. Abamu bamanyi okugenda nga batandikiriza mpola abalinamu ku ssente. Ogenda olaba aguze kumpi awo azimbyewo ennyumba. Ewaabwe n'abalina business. Ewaabwe nga taliddayo. N'asetolingira ddala. Omwana bamuzaana we zimya 15 ng'ali omwo. Nga tajjangako neno kampa. Tajjangako eno. Kati ogenda batuukako balwadde olusi boogera ebintu tobiwulira ng'ebintu bingi. Naye nga zo ssente ozaagala. Miliyoni yo gyetaaga. Ogenda okubalaabalamu booti myezi 6 oli mu kyalo eyo. Nga bali ku generator, gavumenti etekayo zi generator eyo. Oba sola baba basaasidde. Ale naye bw'ogira n'omanyiira. Era ng'okakana ng'owasabbo. Okitegedde? Ati mmemu abakyala abalabika otuuka eyo nga mulinga abali mu ddoomu zedda. TV tolina yiyo mulwanira nnwanire. Tulabe kawungezi njagala kulaba kino. Kati be yatuuka eyo yagenda eggomba. N'alaba embeera. Eggomba yo Fiji. Teri. Andi kati babasalako obuyambi. Bino USAID bye yagenda. Bebamu ku baali funded by USAID. Kati n'akasente ke yali afuna akati ndowooza nga tekakyajja mu budde. Simanyize sabi mubuuza nnyo. Omubuuza nze bwe yankubira essimu nanga nti kati kino njagala kita. Oganyo bayinga narrative ye. Kati omulaba, then that means there was no corporate politics. Mbeera yalemwa bulemwa. Yalemwa kasa basalako obuyambi Mukasa. Finances reduced. Anti wuliriza Mukasa. Abantu bazanyisa Kampala ono, abantu batula mu Kampala ono. Nadde ngamba Flavia, ngamba era abamuvabula ne mugamba naffe wano mu Kampala. Omuntu n'akubuulirako engeri gy'oyita mu Kampala wano. Waliyo abantu abamu nga mu Kampala ekibaganya ovaamu mataala ga kiro. Nga gamunyumira. Wali ogenzeeko mu kyalo. Nga wakutte. Nga mugenze bugenzi mulumbe. Waliwo bano abalina ebyalo nga biri wala. Ne muva wano ne mugenda for example. Ne mugenda Mubende Mitiyana eyo. Katabalanga. Muva ku main. Era Katabalanga. Onakubulire twaliyo nga taata wa John afudde. Manyiye Katabalanga. Twavayo saawa 4 ez'ekiro. Ndiwe Mubende. Twavayo 4. Ne Katabalanga si waba John yenna. Ndowooza. Naye twatuukayo misana. Naye nga okuva ovi ku main paka eno waggulu gye twambuka mu lusozi. Nga obudde bwatandika ozziba emboozi etambula enyuma naye nga ffenna emitima giri nti bana tuddeyo e Kampala. Era okuddamu okuba nga bali active twagwa Mitiyana. Ne tulabalaba ku mataala awo biki. My friend. Ebyo olaba abantu bye bagamba nti okoze ensobi okudda mu kyalo. Bodda mu kyalo obanga zze system efa. Kakati omwana omuwamagezi kiyo weeri. Akole guno omulimu bulungi. Ogwadimi. Ate akitegere nti byosoma si byokola. Olugezi lwa muze kangene nkole bino. Naye era namugambye nga bw'akola bino ebyaffe abeere ng'anoonya omulimu gw'ayagala. Bagugwa akayizo gugwako wano. Mirimu bagirangana. Lutembe. Lutinde bwiki. Akati alimu akakankana akatengo. So tugenda ku kiduuda kya baba. Tugenda. Kati ne gundi ajja alien skin. Eyo gye tujja omusanga ne mutyaba twogere naye. Wabi alien talina tabu nnyo. Komanda mudogo ate oli kyayogera kwatambulira. Ibula Kabadia. Oyo mwana Kabadia te yaliwa. Oyo mwana musikatsi. Ye yakwata musikatsi. Ate komanda mudogo mulekoyo Kabadia muzimu. Tujja kwogera naye. Akunyika n'owuliranga n'ekiwato kyawudde wano ku kyawo. Yasamira muli Mukasa. Kati tusooke tutestinge sound.
yakoze mbadde mai tuli tugende maaso ku show ati mbadde njagala kakaso kuba bubu mutyaba yaganye okujja kale tugende maaso kale tugenda mu maaso obuzibu saundi butavaayo mukasa saundi wuuno yagala kambala wuuyo kwani koogera kwani yagala kasabu ati omutyaba ye bwanamala okusangana ibula kabadia essimu ezisagala zivuga ennyo zijasumbwa jamulanga takyayosa ku mulimu after meeting bwana majja bamutumye mutyaba fucking shit omufudde sanabu sebo atambula abantu bansanga mutyaba aliwa ne mugavana ebyana bimulokiira era kati mutegeke mata ice cream sawa yonna kuba musiraamu tanywa mwenge bwe mwomutera lwetwale ku paradise n'asaba chai ew'amata ne lwaki tasabira ddala buugi waitress n'atugamba nti kiki ne mugamba muwe amata naga akasuku muyitiridde mutuse n'okunywa amata mu bbaala ti muwe amata manye kiri ku mwana oyo sebusayo ali very efficient bedis n'ogamba ne tagejjateyongera ayambala bushoti bwe bumiimo now olunaku olwaleero tubadde tutuddeawo neŋŋamba Shalom jangu tugende tujja tubuuze ku Jenkins yes netupaamu kati olunaku lubadde lungi leero enkuba leero tetawaanyiza yatutawaanyiza yatonye era kati bwe twogerera Shalom ne Jenkins ba best friend ku kivulu teyatonya yakosa abantu oyo yakwata ekivulu kyo n'akivuluga nakyogerako wekyo ekivulu wakyogererako mu third test kyewakola wanyamba n'omponya abayiwala bali abakujjonkera waba alowooza nti tekyaleeta mwakoze naye kivulu anko Jenkins mwakola bw'osasula buli omu akoze n'otwalako newakano amabanga gaali wano agadde ajenyero nate emmeeza zaali ngulezo emmeeza zonna abaazigula be batajja naye nga zo zaali kati bati bajja nga bagula emmeeza naye nga ekivu kyammwe kyaseringa out Franka Ntambi tinokigula okimanyi kibulisha kati otasobola tutegeera ku kyamuguddekero tosobola mubuuza kwa cricket oval yafuuse lumiimo awo kimala watandise dda wali mbadde nga tutandise butowa eno shondala ate eri esoose waliwo yakatweyungako omupya eri tugenda jjongera tewali buzibu eno lugogo yajjudde abantu babadde bangi tebagana mungi yasisi lugogo yabooze tukireke kiwedde waliwo yakagula essimu mujjukiza yenyera ekivulu kyamusala teyafuna abantu muze magala yamusinga abantu namungi w'omuddo yaliwo naye kati ola wano nkugamba nti amusajja mumuleke ayinza okukola vidiyo aye n'atandikira bikasuku byabadde mugende mumaaso nze kanange bantama bwe boosirika abannayuganda boosirika bw'oyogera nti obedda yabaseetinga ekikulu kasoba nga towaayiriza kati bw'ogamba nti abantu bajjulawo bangi oba awaayidde era jenya asobola okunyiigira bw'ogamba mbu yafuna abantu bakunyiigira naye ogaa nti waliwo nasisi w'omuddo amanya gayoganya amayenje g'omuddo bagaita ente z'omuddo bagaitanga kyaga amayenje beerente z'omuddo ekivu kyalimu n'obunyonyi enkule wagira nnyo jenero jenero lwaki tewagenda ani yali amaze saamanya nti ekivulu weekiri ku olwo ekyamagala nga wakimanya anti nakirimu gwe yali omutegesi ennaku zino ebivulu mbitegeera nnyo nga nnina abalangira ku ccano n'omanya nti omusajja alanga naffe olese pointi tu omukulu yagaana okulanga ekivu ayinza okuba alina gye yakirangira ye yali alowooza ng'alaba nti ffe tetutegeera hipo awa gwe walaba yalangirawa ku ntambi okujjonkera abayimbi abalala so ntambi waze hado anti be baadivaiza n'oli gundi omuvubuka oli omulala yani kayija ye kayi big twill ngagamba album bwe oyagala ekola internationally. If you wanted to sell in America, you have to go and live in America. If you want to sell in Nigeria, but Mukamao, and migrate to America. Did he say it? Oh, your Kaiser Munini, he migrated from here to Nigeria. Yadatalabana. Lwaki yagala break the chains mumuyingira mumutabukira because abantu balina embere
tebagala nkulaakulana. Industry yaffe guno omwaka mu kyasa kino, the best thing that has happened is the album. Break the chains. Yes. Abantu bajagadde nabye Kenya wana abantu bonna. Uncle Jenkins, oli mu kamera. Keberako. Ne streams zikebere. Omayimbe Kenya bale bajifula public holiday. Olwaki? Waire nazizi bonna bazze ku airport bamone bamole ne bendera ya Kenya. Ndiyo hours. Ani amwaniriza ku airport? Sky Soji. Abantu abo bagendeddeko. Media team. Yali nya bus. Yatisa abantu mulala. Media team yali nya bus. Uganda Airlines. Sky ina passport. Abali nya Airbus. Was Airbus. Enyonyi. Sky ina passport. Nga Russia jina. Sky ina passport. Nation ina passport. Kati bali Kenya. Bali Kenya. Ne bali nya bus. Ne bu Kenya wamulayo Kenya media. Kenya media. Neti yanyu mideye ku tour. Ate yabadde ya muyimbi. Nkebere nnyo. Abantu bangadde okwagala Break the Chains. I think it's going to be history. In the making. Ate omuntu oddako kikola kigenda kuba kizibu. So kati abayimbi okudamu ki album ogano seringa. Okubanga yakabibwe ekyo. Kati abantu beyawuddemu. Apatia premium. Mulimu abayimbi babiri. Joshua Baraka, Bebe Kurbanto. Kati bano bateeka wano wakati bano ajiba ani abasigadde bonna azawe bali wano wakati. Kaneno wansi neberayo bana abala aba TikTok. Bani abayimba 10 bali abali wansi. Tuza flag image ku bantu babiri. Oluyimba lwa 10 Luka tochikola. Togeza no chikola. Awonze nkwambalira wano kwatira mu banga nti. Okope alinga oluyimba ku luyimba lwa Bebe Kulu lwonna. Ngenda kukwatira mu banga wano benti. Gwokutegwa banga. Kukwatira mu banga wano benti. Toli manya oluyimba olwo. Siruulira nko naye Uncle Jenkins leka. Siruulira nko manyi. Kukwatira mu banga. Uncle 10 zinyuma nnyo manyi olulala mwe lwavula mu Jamaica. Olwana. Ati bwe balu transbalu. Terwali original. Mungu ni kodi zava mu Jamaica. Awanda bali mu Jamaica. Mwe bazanyira. Nenga nera tamukiza muntu kwa kwisimu ye ku Break the Chains album. Ati omukuru akomawo bwava Kenya ku Saturday agenda Tanzania. Kenya agenda va Saturday. Anti weekend yonna. Akomewo wano. Agenda Tanzania. Agenda sala busazi. Amala. Ne babo Kenya media. Iyo team yeri paid. Ne babo Kenya media ngamo. Place nga bamulisa ali ku media team ya Bebe. Shia price bali bamaliza chifuro. Mulinde nga komyewo ne cancel ebo. Ne Cobra abali wali. Ane Cobra nga wali. Cobra na yeye agenzi. Cobra ya. Oyagala kunkola ki? Cobra twamula mu gym akuba taxi ni Maxado. Eri. Bonna bagenze team ne Mamizu. Ne Mamizu jali. Mamizu ala. Ona wagira Mamizu cake zonna zigula wowe. Era Mamizu birthday ya July birthday ya mtabani wo. Mchala wa. Ne keke zo mchalo oyo ndala nnyo mpitirivu ezo zo keke zaziwana cakes zetulya bulirola ka birthday ke tu celebrating gwe tubeerako naye tetumaye bamamizu amayinti keke zetulya ata amanya care of Shalom Shalom azigulaawo era yatugamba nti office yone eri kumpi ne mamizu ekisasa ayambukawo bwambu omuvubuka atulamu bemanyi ne kale Mamizu yatandika mpola ekintu ekyo kati kigenda ku world level. Break the Chains bemala okwabya wali ziwena keki bitambulira wamu banaye njoza mujja kola namungo deke sikiwa omuntu abeko ne bako wokomye omuntu mukasa gwe nyini gwa ngande tetuganye naye bako wotukomye tazikuombera ziwo mana ekiko kimala banangi wakatuka kachina nene kino yagala kitandi osokete bulungi mpaka kachi abakase eki mwabana Uganda mwetaka kubanga mujjuzikizibwa buli mwera mujjukiza munne mwera birama tweyanziza nnyo we bale tujjukiza Mamizu keke yazikola alina abakozi ate ye kimwetagisa kuzikola ye mixture yagimanyi nagiba wadbo ne bakola recipe nabola recipe ya KFC bagimanyi eri eno batuweereza ewedde gwengo banko ne Mamizu yajeterekera yajimanyi obuwomi bwa keki ze yamanyi we buva era Mamizu tuwayo bulango kasuku live sikiwa wabi
Sichiwa busaka Gamero TV wa musoka. Wa musoka yandibadde abawa. Naye mama. Yandibadde abawa. N'omukulu afandinga ekintu ekya accountant mugambe alubamu ye tetunda. Ani akyogedde? Ani akyogedde? Siwa mugambe wano. Olina bujulizi nti tukyogeddeko. Nedda mukasa tetulina kukyogerako. Alubamu ekyusizaawo bannaye. Eyo alubamu mega album. Kasoko. Mawulire have to be fair, balanced, accurate. Tubikoze byonna netabaako kye tufunamu. Byonna tubikoze byonna netabaako kye tufunamu. Katukole ku bye tufunamu. Kamuwana alubamu. Eyo alubamu nene. Break the chains. Yo gena kukyusa buli omwa. No, but for me, what I appreciate with Bebe Cool, people may talk about the album, whether it's good or not, but he's setting a trend. Government ekintu kyeyaremererwa okukola Bebe Cool akikoze. Atandise olaga abayimbi nti direction yeno. Tulina okuva ku by'okwagala okulinda ebivvulu. Music tumuze ku digital kwali. Epas has been doing it, for example. Yeah, but Epas has been doing it. Yeah, he has been doing it in a weak way. You could want to say that also. Naye Bebe Cool hype gyakiwadde. Kati olaba tugenda laba kaba na Uganda banjo ogenda kulanga Spice Diana agenze ku media tour naye ya East Africa. Oja East Africa. Kati tugeze nkubuliddeko wano mu myaka egi. Media tour wetaga nyimba first. Anti tiwali buziwajja ziyimba. Kyenga nkiri besti. Kati olaba mu myaka ngeegi esatu oba ebiri. Ojogera East Africa area East Africa TV and radio. Oyinza okuddamu ogirabako. Kuba na East Africa tugera tandi East African bashment kulu. East Africa gera tandi kuddamu okwega. Butereevu. Kuba kati Bebe Cool Chameleon be yakola tuwaye. Bebe Cool baana agenda. Wagenda bera ojatani kolanga Diamond bafulumya olimba yagala jje wano. Akole naye media tour. Olabe nga agwe Rwanda abanyarwanda nabo bajje wano nga tebaze buzikuyimba nabo bagala pushing a music. Kati to connecting ebetuti. Music yoraddemu kukola ki? Kirese bulungi. Kati ekyo kitegeeza ki? Ogenda kusanga Bebe Cool wanavira ku media tour ye ngate streams zeeyongedde. Era zaayongedde. So ayinza obutafuna mu album eno nga bw'ayagala. Ne album ye eri eddako. Okitegera kye gamba. Nti ayinza obutafuna mu eno. Yebane Song Boost yalagawo. Jeri ekyakola. No kyembuze ekyakola. Jeri nze ndane kunjiza stats z'abayimbi ngo yatadde My Song is playing here nga kakiri ku Song Boost. It's a nice initiative. It's a nice initiative. Yosola jiwako mazzi wadde. Just mbadde sikyajiwuliza. They sensitize the people who are bampa ku bulango. Bali bakikola naye abayimbi kale abayimbi bakimanyi. So I'm sure they are, you know. So you have been saying what government failed to do. He has done it, yes. Okay, let's talk about Baraka. He did it on his own without the government intervention. Yeah, I know. Ne Bebe Cool taina government intervention. Neta jiina. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Teriiwo. Government intervention teriiwo. Bebe Cool kyakoze kiriba ekiti wuliriza. Yetaddemu. Abantu babadde ba-streaminga. Epasada streaminga, Baraka nga streaminga. But they never used to even give it that much importance. Because well, Epasa ayinza okuba adafuna 1 million streams nga yazimanyiira. Nga yetalaba kimukubya nduulu. Ne kati waliyo omuntu omulala ali eri nga bola Saimo be yagambye nti Kasuku be wajja ku YouTube wakifuula kyangu. Nti buli omu asobola okujja. Now Bebe Cool kyali mu kukola. Ali mu kukifuula kyangu.
atemera mpenda okitegede kyengugamba awenjula omuyimbi ono akuba go down wainangodo zatalina anti waidangono era teyeepika alinda soka akolere wano ate ne quality ya content gwoteekayo naye matali kati wainangodo mutekemu sente mmeka kati eno ye truly international movement gyakoze eyo gyakutte gyalaga so you believe things are going to fall off he has already broken them because you see what he's doing kino nkikugambye before this year ends ogenda n'abaye abayimbi abalala babiri abagenda okukola ekintu ekyo kyekimu kati abayimbi be banaatandika okufuna mu alubamu zino for example Shiba banaakola alubamu ye ne bagistreaminga n'atandika okulaba nti omwezi miliyoni 5, 7, 10 ziri wali kati Shiba ojjatandika okwagala omupangisa nga naye tayagala kati ategeere ensi gyetambulira olunaku olwaleero Lionel Richie bafuna sente nyingi mu streams zaabwe okitegeera kyegamba ennyimba zaabwe ze baakola nti ojjanga oyagala omusasula $1 million n'aggamba walabye TikTok kana akagundi ke yaleese walabye TikTok kana akagundi waliwo ono you can take the flowers omukazi gyali alina emyaka 86 yegere nade simanyi nti oluyimba lwange lusobola okukomawo okitegeera kati oluyimba lwe lwakomawo bali balima amba yayise wano amba motoka kati kyokka government kyerina okuwongera balina okusala cost ya data balina okustabilizinga internet balina okuincreasinga internet accessibility because ogenda olaba nti oluyimba ku Apple Music nsasula $3 oba 3 oba 4 Apple ogwa $1 okay $3 ng'oli omu kati bw'obanga osobola osasula $1 no streaming ennyimba ezo zonna gweteberezaamu Uganda miliyoni 4 nga basasula $1 kitegeeza ne Jenkins abeera asobola omwezi okufuna miliyoni 2 ngazi bantu but miliyoni 2 how much do you care about your music you do music n'omulekaawo ffe tukwegayirira ate ennyimba za Jenkins bakutoka ntokoka pozi ne waba akyadde ebbala gy'abaako kasambulengera nga balukuba kyovola breaking the chains egenda kugula emiwaatwa ezo ennyimba zonna kakati gwe breakinga di chains ku music bebe yatusagulira bebe yasagula ne kyetubadde tugamba wa nti kati bafudde awo yasagula kati kyo mugajjo enya lyabafudde ba break the chains eno eno dakiikaaga tuwaana alubamu ate no tuyinza okukomaawo weewuunye ebirungi bwe bityo bibeera ebirungi biggwa byokya katala olwo tuba tukomye wano nekyatayagala ate tudde ku kibulu kiri ekiriwa ekyerugogo tekyetaaga tetujja kukome ku break the chains awo wetukomye just leero tuzze tunyubyemuko tubeere wano akantu nze nkasabi and also to give power to the one big baby bantan ngena naye kiisa olinda sokolinde ekintu kati waliwo wootuuka bw'owulira nga envuga gye nkivugamu yeeyo kireke tuwumbawumba executive summary ennyonnyola business what is all about omuzungu yagamba time will tell ladies and gentlemen time has told and here we are amina Jenkins Mukasa Otula like pepper Otulubalala Shalom owa Shalom Hennessy services taina kirimi wamma akikogerera okiwulire Shalom Hennessy services Shalom Hennessy services so yeye mbeera eri awo abalina ebibuuzo mu bituteerewaawo sikamuko mu mukono guno kyenjagala osika kiri muno nina akantu kennudde muno naye kanno simanyi oba nkuttewa kolaba oti tukyagenda mu gym wagivaako Mukasa yange oba mu gym fijole ya gym togimanyi kati wano wetugenda wa ffe tuba tukakola aerobics bayo nga biceps okusitula ecupa ng'olya ogenda obanizaako ekintu kikutte kale ku Kasuku live show gye tujja okuddako okukola ejja kubeera ku Shalom 256 kolayo akantu onojja nja kujja sina tabu
eyo channel yaffe twagitandika Sadiniga mukulisaayo Sadi jangu kena abantu bakulabe Sadi yali ku kamera naye ageze Sadi yafuna sente yimirira wano yali chairman Friends of Kasuku ono yali chairman Friends of Kasuku ataka namuwe Friends of Shalom wete mukobojo kati ono yali chairman yasinga LC amanyi Sadi niga kati ninako musajja wange Salim ono yatunda amazzi yaleta ebinyusu oyo Salim yakola sigiri oyo gundi namakajja atazalwa nga akola ngani Bagala wero sina Zarango leira agala wero si Zarango mimba waffe ekisenyi badde manyi ajira ku people power yawangudde ate banazimba yateekayo kusaba era so gwetaaga kadi ya Nup LS1 si atagala LS1 kansala agala yo si 3 kansala byebimu yeno berero si tebajja jimwazaalwangu si mububi so abantu be Abu Dhabi olaba tulina omukulu Sadi LC3 kyetaaga muno ate akoloboza nnyo kyemmanyi Salomon yamala senior 6 yagimala bwa kansala taga senior university ye yagana nenga senior 6 yakola asharingi company naye muli abakadde muli omuntu ekintu ekyo takyagala ekintu ekyo kimunyiriza tayagala kumugambira ku kampuni ye Shalom mulimu abakadde mu kampani abakadde kushaka fayini kusasira ngomukazi amusaba mugamba anti wali okunywanga nyamba itaba anti baasha bazaalwango leira yangamba yaleeta abapya talina ate mu kampani ya zaalwango toyina musinga kunyirira ng'onookolamu as a must bagita S1 unit zaalwango alajiri waffe twambivu gye bamuwa emirimu bagenze mbasanga ntya Friends of Shalom wagenda bayo bantu bavuka batoye Friends of Shalom guest artist Bruno agwo wennyini era tukubiramu life is a gift from Jah baddawo mugende ku Bruno mpulira bamuli bubi kuwasula ku muzigo abapangisa bamunoma embwa alekanira abantu ekiro bapangisa kumanyira bw'aba atandika ekibozi asooka atekawo mudundu dakikangaaga mudundu.com saa 8 ogw'ekiro endo zagula kino kikundi kipate box n'abwatula n'alyoka ayogere paka ku makya naliko naye juzi nangamba yabasootinga ba Land Road we yamwe abapangisa abo mbwali opangisa obwali obwakajja kuba Bruno aluddewo myaka gye 5 ng'ali awo tekinyima nnyo kulwako nnyumba bwotyo Bruno ke Land Road naye nanti sikwasawa Bruno kanyimba zapangisa emukono agende kuzirizize ate lwaki alekanyize Mukasa, are you a hater? Why are you a hater? Go chilese no musiki. Go chilese no siki. So ye mbera nga bwetambudo nako olwaleero kati ndoza tutandike Elbonix. Tugenda mu mukono. Katugenda ku lyato. Tukakulyato. Tetugenza ku lyato mu kanyike wali. Abadde akubanja essimu. Atuyita. Sina munkaluza lyato. Nammwe mutasula eryato. Yatolooza mukanyike yateekawo lyabwerere. Miles Marines. By the way abantu abali eyo solo tugamba nti ninamu ebbiri zange Peter Miles n'atutwala. 2 million shillings. Ereto ya milioni 2. Tuvaano tukala twetoola eri 2 hours 3 hours. Netubane tumpangise birthday ya mukyala wange. Nga 16. Ate ekyo kikola. Eryato. Tulipangisa eryato tujje eno ffenna. Bantu bameka. Mwabange. Eryato ligenda kabantu. Ligenda kabantu 12. Andawe. Kati awo ba sister bo lisima rich aunt oba toyita. Awali tuyakimala. Toyita mbwa. Nashiba tannanyo mikwano mingi. Sister wembwa. Siche ngambi. Anti bugambe tuyite. Nze nchogeddeko ekyo ekintu. So tubukinga eryato eri tulabe. Nchogedde ngakole bwaki. Bamusagala kuntiisa. Kati nchogedde. Kandabe bwana nsanga n'atambuuza bwe naakutukamu ebina. Sagala kamanyiro nate. Ne yakola. Kiwali. Songa za mutima. Akulimba wamake. Yasamira muri. Njo wiranda mwakomyewo. Toleta mboze. Ayimba bulungi okufa. Empapula
tukompayiringa mukasemu Fire nsaba ku bizibu bye nnina ku luyimbo biveeko bireke wummuza oluyimbo olwo naye kifulu yali bulungi ndeka ebikolimo byajjidde ku luyimbo olwo nagezo lange ebikolimo by'enkoko byanittaka munye naye kati oluyimba sirumanyiiko nange nalugwamu bugu nange nze okumpa interview nedda obuzibu bwalina oluyimba tolinaako buzibu ne bwe twalogera kati n'oluwagira nnyo yaze ntwale ku views yaza kifunangako twalo 10 ana nazifunangako kulimba lero nna mumpeeyo ku nkalu bagambe nti Kasuku kwatayo naye tebankubirangako wadde essimu balumpeereza n'abanga kasa tokomeyo ebintu byekisiru byeyo togeza noeta ebyekisiru wano tokigezaako tokigeza n'okikola Kasuku oyo smart boy tokisimpeerewero n'okimanyi nti bakuyimbako bangi anyolala yamuyimbako Baby Deo naye yamuyimbako Kasuku omugenzi Baby Deo oli ayimba Kasuku wa nnaku Kasuku yogera akawanga naye Baby Deo yalagawo bamuzika affe ku kyalo kyaffe yafa accident was it last year bamuzika affe ku kyalo omusajja wa Baby Deo manyi nti yali mu Gagameero Baby Deo yali mu Gagameero ebyo ebiseera Rema we yabeererayo yaliko mu Gagameero Baby Deo nga bano abasookawo ne oluyimba lwo yakuyimbamu baleme kufa nnyo kukwe ne story gye yali agira there's a story to tell nti tolasana nnyo ku bintu walugobera walulira bulungi oluyimba mukasa galye naluwulira nno ne musanga naŋŋamba ebiseera ebyo yali mu big talent nga yazunga nnyo yagenda mu big talent n'abeerayo naŋŋamba mu njogera y'ennaku zino tugamba aye Kasuku tuli mu kantu tukolayo kantu yali akolayo kantu kuyitawo yali yagenda mu basawo abaganda yafa musawo muganda era aligawesa yamusabira abakoze anniversary ne mukyala we ne yafa accident kirole teyakiraba omusajja oyo muleke yagambe tayagala muntu amwogerako ne mukazi we amwogerako bibi muleke bakoze anniversary ne beerisa kiba kibi ekyo ono omusawo aligawesa ne senga kulanna bakoze anniversary ne beerisa si kibi kiba kibi ekyo nesima babeera eno nti bazimbidde omwana wabwe kalina omwana wa myaka 2 emeka myaka 4 bamuzimbidde kalina tomanyi nti ne mulombe lwa Rajivu mu kumuziika bagamba bagenda zimbira muwala we ekizimbe mu kumwoca omanyi nti bagamba bagenda muzimbira ekizimbe omwana enakasolo waneeno bagamba mu kibuga wano anti olagamba bakimaze ani enakasolo kyawedde kinaatera naye kibadde weekiri bagenda tuwa kuyimwana kale byebyo nno bannange until next time tugenda mu kidunda ekitunda tugenda tuvenyo Saturday oba Saturday kandabe era tunaswa Nakibizi Nakibizi ono tayagalayo nabayita bajjeyo tebajja tugenda osula kyekitusuza ku Difrika tugenda awo enyinyinyi tugenda eri bali ekwalina woteero Jinja era tuwadde room baali bampadde Kampala gwe nga bagenda kuwa Kapuchora oli bamuwe batyo baali tebampadde tekataka mbali bampadde kuba wakanteeka koleka tegeza akatwe gattako nti naliko ku budget tuyingidde mu buyingi zinze bako ensikawo ensikawo bati ne sendi ne mbateekawo bati agenda beera bize bati ajja kujja tasobola kuba bize awo kati awasobola okuba bize ye sendi bati ayina ne chefwe gwatambula naye bati ayina n'omufumbi w'emmere gwatambula naye sero muleke akola ki ebyo ng'agenza mu country aba ne chef tali alya buli wamu bati badiru abaana bekoze ebintu kugwakalino zibu my party is a foodie so kati hagala omuntu bwalya ategeera emmere ye bulungi nakugira omusere nagira wa akuyita muno bannaye salongo naye akwata wansi asebo kiki kale until next time mubeere bulungi mweraba
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sekibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange